sure that they live. In peace, can you get your vehicle and leave us in peace? No, you found us in peace. We are going, but don't disorganize us. No, I must have I have agreed with you. I have spoken to you. We have agreed. Now you want you said you are telling them in one hour and they are living this place. And they are living. They are living. This is their country. This is their home. This is their home. But they come, zikanyiza namwe, njogede namwe, lale sijikubye, ato yagala katikota bantu ngambudewo. You said you are telling your people that in 1 minute. Why do you want to ask these people? Why are you suffering police? They have beaten a woman. A woman comes on attack. My eyes. You beat a woman. They beat a woman. What is all attacking? They beat a woman. You beat a woman. That is wrong. Wrestling. So you want to provoke us? How can you wrestle civilian? We have removed it. We have agreed with you. We have removed the rally. You are marginalizing us. We will not go into your bullshit. Alex, tukanyiza nawe tubikoze tukanyiza byonna lale tugijewo twogedde nammwe ate temutuwuliriza. Why don't you listen to us? That's what the Tikapiri ngavudde Kampala. I am the deputy spokesman. They have beaten a woman. A woman comes on attack. My eyes. You beat a woman. They beat a woman. What is all attacking? They beat a woman. You beat a woman. That is wrong. Wrestling. So you want to provoke us? How can you wrestle civilian? We have removed it. We have agreed with you. We have removed the rally. You are marginalizing us. We will not go into your bullshit. Alex, tukanyiza nawe tubikoze tukanyiza byonna lale tugijewo twogedde nammwe ate temutuwuliriza. Why don't you listen to us? That's what the Tikapiri ngavudde Kampala. I am the deputy spokesman. Radio nagenda ku radio basanga nekavaako ne kusaawe wetwali era nawo ne muyiwa w'amagye so badde nyabamanya. In this political season, what do we do? Because we are in election season. After we are in the national activity, ate tetwagala kulwanagana na direct tetwagala tube nayo kubegenda okukuma abaduwamu naye kati ate tulaba okwekubira ku saidi emu ate abantu bano twandyogedde 2 hours tumala nga gwe wekaaliwo tebagenda namanya bikyogedde tugenda kubalaakaanya tuli mukyalo munanga ate olaba mu mateeka wano n'otukkiriza gwe oba osinza okuba afaanira oba olifuna omudaali nga tumaze okumulyamu era wabukadde muwezi ate tuwundi
How real can I create a difference? It was received by the RDC. The RDC around. And it is even unfair. Even itself is unfair that a security team led by the RDC, who is NRM, determines political activities. That is wrong. If police wants to take its own initiative, because police is impartial, we can accept it. But an RDC will always leave a lacuna for these rallies not to happen, because his job is to protect his president. Now, that is where we are finding it a problem. We would rather deal now directly with the police, because when you deal with the RDC, still the police does not get the authority. And the reason we have come today, at least reaching here, is that we want this function of how we can agree and have this function to happen. That is what we want to justify. We agree on how we can have the people of Rakai listen to the members of the National Assembly. Akakiiko k'ebyokulonda munda mu kibiina ki NUP information tambuza video information. Akakiiko k'ebyokulonda munda mu kibiina ki NUP, abakulu ab'oku ntikko munda mu kibiina ki NUP, tambuza video. Waliwo olutalo olw'amaanyi abantu abasinga bwe mubadde temunnabuuka oba bwe mutannawulirako indulese olunaku lwaleero. Essaawa ziizino ebula eddakiika 5 okuba nga tukona ku ssaawa 3 ez'olunaku lwaleero olwokuna. Waliwo olutalo olugenda mu maaso mu bitundu eby'e Kalungu East. Kalungu East eno waliwo bannakibiina ki NUP babiri okuli Honorable Katabazi Francis k'oteeka ne Honorable Yusufu Nkeretanyi. Uliriza mbagambye information banange tambuza video eno nkulu nnyo eri ebyobufuzi by'eggwanga lya Uganda naddala era ekibiina ekya National Unity Platform. Katugende mpola sharinga video etuukire ddala ku kitebe mu kakiiko ak'ebyokulonda. Now olunaku lwaleero essaawa zaabadde nga 3 ez'amakya g'olunaku lwaleero ne wabawo fayiro ejja ku mmeeza yange ssaawa 3 ez'okumakya. Ne ngamba nedda nga sinnafulumya information eno kansooke nnyongeremuko mu kunoonyereza. Kakati wuliriza mbagambye ssaawa ziri 3 ebula eddakiika 4 okukona ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero wenkoledde vidiyo eno ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana omwaka 2029. Now okusookera ddala abakulu abatwala akakiiko ak'ebyokulonda mu NUP mbasaba mubeere beegendereza nnyo era wano wetwagala okujajingira okulaba obukugu n'obukulu bwammwe naddala ku nsonga z'abamu abeesimbyewo mu bitundu gye bali naddala bali ku tiketi ey'ekibiina ki NUP. Amawulire getwongedde okuba nga tufuna olutalo olw'amaanyi oluli e Kalungu wakati wa Honorable Francis Katabazi Francis k'oteeka Kiruuta Nkeretanyi lwandibanga lutalo lw'amaanyi. Yensonga lwaki mbagambye nti akakiiko ak'ebyokulonda ensonga eno balina ogikwata n'obwegendereza. Now amawulire gennyongedde okuba nga nfuna olunaku lwaleero Honorable Katabazi Francis kasoko bategeeza bano abantu bombi sinaako n'omu mukwano gwange, sina gwe nyina namba ya simu, sirina gwe mmanyi kisingako awo. Mumanyi nga Honorable Katabazi Francis ne mmanyi olinga Kiruuta Nkeretanyi. Kakati waliwo amawulire ameekakafu ddala nti Honorable Katabazi Francis ali mu kuta ssente ng'aziwa ba bloggers ab'enjawulo
naddala b'ekibiina ki NUP okujja okusiiga kiruuta nkerettanyi enziro. Era munnayuganda gwalaba vidiyo eno teweekanga nnyo okulaba ng'obadde olina bulogaawo omunene munda mu kibiina kya NUP ng'atandise okwogeza ekirimi ng'akuba oba ng'asiiga akasa Honorable Kiruuta Nkerettanyi. Mbagambye akakiiko ak'ebyokulonda ka NUP eno information mugiwulirize, njagala mugiwulirize bwe kiba kyetaagisa okumpita mbalage bwino ku kino kyenzudde olunaku lwaleero ndi mwetegefu okujja mu maaso gammwe mbeeko bye mbagamba ku nsonga ya Kiruuta Nkerettanyi. Webukedde amakya g'olunaku lwaleero nga ntegeddeko nti ennaku 3 emabega Honorable Katabazi Francis ayina abamu ku baana byasisinkana mu bbendo bendiriye Masaka eyo okutandika okukola omulimu ogw'okuzannya ebyobufuzi ebisiiga Kiruuta Nkerettanyi enziro, nti ekisooka mufere, ekyokubiri mbuwa NRM, nti era yasindikibwa Honorable Bamulanga Kisempijja. Lusaba mumanyi abantu b'e Masaka Honorable Bamulanga Kisempijja. So waliwo ebiboozibozi bitandise okuzimbibwa nti Honorable Nkerettanyi Kiruuta yasindikibwa Bamulanga Kisempijja. Muwulirize bulungi. Ekisinza okuba nga kinneewuunyisa, bano bonna baagala tiketi ey'ekibiina kya National Unity Platform egenda okutandika kugabibwa nga ennaku z'omwezi 15. Muwulirize bulungi. Wensabidde wano abakiiko ak'ebyokulonda ka NUP mubeere beegendereza, mutunuulire ensonga z'ekalungu zino nsonga ku nsonga. Waliwo n'amawulire agatambudde nti Kiruuta Nkerettanyi si mwana nzalwa y'ekalungu. Kasooka okubategeeza, Kiruuta Nkerettanyi Junior ge mannya g'amatuufu, bamuyita Kiruuta Junior Yusuf Nkerettanyi. Ono mutabani wa Kiruuta Yusuf Senior Nkerettanyi. Bamuzalira mu bitundu babita Kasaali. Yes, Kasaali. Era omwana ono ava mu lujja lwa Kiyimba lw'Embaawo Shabani. Ndi ku Kiruuta Nkerettanyi Junior. Mbagambye kitaawe ye Kiruuta Nkerettanyi Yusuf Senior. Oba kategerekese. Bamuzalira Kasaali. Abamanyi Kasaali kiri mu kalungu awo. Then ava mu maka oba mu lujja olwa Kiyimba lw'Embaawo Shabani. Mwana waawo. Era ono Nkerettanyi musajja mutuuze mu katunda k'Ekabaale Bugonzi, abamanyi Masaka Road okwo. So saagala mufuneyo okubuzaabuza abantu b'e Masaka. Ddala bannabyabufuzi nga batandise okusiiga enziro abaana abantu abamu be batulaba ng'ab'enjawulo. Tukimanyi, simanyi guno muze kugenda kukomaddi, ate mbadde nsaba mu kibiina kya NUP tuguvumirire. Okubanga waliwo bannabyabufuzi abatandise okuzanya ebyobufuzi nga basiga bannaabwe enziro, mbagambye okutandika olunaku olwaleero oba lwanki oba lwaddi ogenda kuwulira bloga ogobadde weesiga ng'atandise okukuba ebituli mu Nkerettanyi Junior, Kiruuta Nkerettanyi. Nkaddemu ono bwino mujje ku ground, mbagambye nafunye amawulire gano ku ssaawa 3 ez'okumakya. Ntaddemu ssente yange ne ngenda ku ground byensanze birala. Kiruuta Nkerettanyi mu kibiina kya NUP twetaagira ddala abakozi. Ono Kiruuta Nkerettanyi n'essaawa zino bye muwulira ebigambo biri mwogerwako lwakuba nti akoze ku ground gy'ali. Byenzudde ku ground mu Greater Masaka Kalungu eyo. Omwana ono Kiruuta Nkerettanyi alina abaana bangi bakutte ku mukono ku nsonga y'okusoma. Ekireetedde propaganda ali mu kutambuzibwa nti Kiruuta omwana omuto ow'emyaka 31 ssente zaali mu kusansanya azijjawa. Mbagambye ono alina abaana baweerera, asimye bbowa nayikondo amazzi ku ssente ze ye ng'omuntu tannabaako kifo kyonna kyayingira. Kiruuta ekyo bakyentegedde nti bannaddiini watali kwetemamu balokole bakristaayo baki basiraamu bamukkiririzaamu. Ono Kiruuta Nkerettanyi musajja muyivu ddala. Bye bimu ndowooza nze kunze tumi byentegeddeko ebiri mu mukubya byogenda okuwulira kwe basigamu okumukuba. Mbagambye musajja muyivu kubanga ono alina bachelors
a degree e Makerere. Ebimu kubigenda omuku bibagenda okuyimirako omuku mbagambi bili sponsored by Honorable Francis Katabazi. Bwino mulina. Bwina amazo mukimanyi nze wanu yugi simalaga ga. Chovalaba nze failo yange oba ku meza yange kujja kama ulire manji. Nene soka nenonyereza nenfune ekitufu. Kakate ekitufu ekiri ku ground kalungu wali olutalo olwebyo obufuzi ekisinga okwewunisa nga bannakibiina kya NUP bonna batandise okuba nga beesomera ebitali bituufu oba okuswazanganya. Wenkubidde omulanga abakulu munda mu kibiina kiba kyetaagisa okuyita abantu bano mu bwangu mubayite waliwo ekitali kituufu. Omwana Nkeretanyi Yusuf Junior ali mu kusiigibwa enziro eyinza okutakkalya ye ebyobufuzi kyokka ng'agimusiiga munnakibiina ki NUP ate nga mukulu mu myaka. Wano mubeere mutunulewo nnyo munauganda tambuza video eno gwagirabye n'ogimalako. Tambuza video etukakikako ebyokulonda kasalewo ekyo ekituufu era okuba kagende ku ground kasooka nonyereze ku nsonga eno gyendeese wano olwaleero. Propaganda ali mu kutambuzibwa ate ng'ali powered by omuntu omu ayagala tiketi y'ekibiina kya NUP. Ffe nga banna NUP yenteekateeka tetujagala tetugiriimu era tugivumirira. Lukwago no yatandise ekintu naye twogerera kati essaawa eno kimuzitooweredde. Electoral Commission ya Uganda okwongeza ennaku zino ebadde emanyi nti enyigaffe kumbe etuyambako kumanya nsolima zino. Nabagambye ekintu kya KCC ekino bano bakansala bave mu kwebuzaabuza ne Zahara Luyulika bakirimu wakati. Lukwago emmando abaanika yamulinnya najja n'akubawo ekintu webba kumbe ali mu ku-exposing nsolima zaabwe zibatuyinza. Bannange tulwanagana kujjako Museveni. Bano abasajja bali ku business. Elias Lukwago n'akabinja ke bali ku business. Bakwata bakansalas ne bakwata n'abalala abagala okwesimba okuba MPs ne basindike waffe bategeke business kubanga bakimanyi okufuna kadi ya NUP ebeera sure deal oba oli kuki. Bano abasajja bakola ekintu kye bayita sponsorship under facade democracy. Bo gwe wonoonyeza sente mbozimba obuzigo bwe bo babeera banoonya bakandidate bakusponsoringa bafuuke ba business eyo mu maaso. Elias Lukwago yakutte business yaabwe n'agyocha. Then katuje kumwa bakagira nabagambe Zahara Luyulika ono sente ezo yaziri ekintu kino akirimu. Kakati njagala bakansala bano ono kansala yazze ngazze kunnyonnyola nsonga ziri mmwe tutegeera kankulage. Amanyi okuna libo bitano nga nzakikira abantu b'Emakindi kyanaku nnyonti ebigenda maaso weebiri eby'omwala naye nga nze kinoma Claude naye ebbanga Katonda ayambye ne mumwanika nze ebbanga lyonna sirinnyangako mu ofisi ya Lord Mayor kuba namulabirawo olunaku lwe first council yaffe yatugamba nti always yajja n'abapya abakadde baba n'olugezigezi meaning nti abakadde baba bamutegedde enkola ye. Kino kyakoze mu biseera bino kanso gyategeeze gyagamba nti twagaba omwala mugwe buyali gwakuna essaawa ezo zonna Lord Mayor ng'aweebwa funds City Hall erina funds za media abadde alindaki. Nze nsuubira kino kiriwo okunafuya kibiina kya NUP kubanga bakansila bonna abakutte nga bwe yakola aba FDC n'abakuba n'abasuula wali nga bwe yakola aba DP n'abakuba n'abasuula wali alowooza naffe agenda tukuba mu bintu bye bigwetepe. Lord Mayor abadde mu ssaga nnyingi nnyo naye nga ffe tumuwa respect ng'omukulembeze. Yasooka kulwanira buyinza ng'alwanira obuyinza between Zahara naye era nze I appreciate so much Zahara nti akoze ebintu eby'omuwendo ebitasuubirwa. Zahara ye muntu alwanyisiza Lord Mayor okulaba nti atuuka ku level eyo ng'amanya wa waakoma n'obuyinza bwe bukomawa. Lord Mayor be batuwa SEC yerimu ba minister abatuweereza information fenga ba councillors abaleeta order paper gye tudiscussingako. Lord Otyo webale nnyo bitaano webale nnyo obadde oluse bulungi nnyo obulimba bwe script embadde mugiruse bulungi nnyo naye otuuse ku Zahara Luyulika awoyo noonye byonna booyirina abo bagezi nkiddamu mumuyinza okulooza nti mwokubeeramu obwo bufumwe musinga amagezi naye tutegeera eno script ya Zahara Luyulika akalira akateereddwa ku Zahara Luyulika kati atandise okukola clearance. Bitaano ina video gye wakoze n'otugamba nti mwagula ettaka lya Kasasiro eddundu siwe byali sente kakati nange kankubuuza ekibuuzo ebbanga lyonna lwaki obijjeeyo kati watugambye ne sente ze mwayo na kumwala gwe namuŋŋoona siwe kyali
billioni zigenda mu luka ziri billioni zigenda mu nsanvu tobituwanga tobitubulya lwaki obyogera kati zino nkwezenge zino ze basindika muno muna Uganda kankubulya ekintu kimu mulaba kati balese ne Farida Nakabugo kati wano wenjagala mbalagire na Uganda badenga ntambuze bifananyi bibiri nga temunnamanya lwaki ntambuze ebifaananyi bibiri nabagamba tuli mu revolution ekwatagana democracy na human rights wolaba injustice ng'ekolebwa ku muntu kikakatako okuvaayo ku injustice kati njagala mbalage lwaki bulijjo mbadenga ntambuze ekifaananyi kino ekyashamye mu malende nono lwaki nasalawo mpagira abantu bano kubanga balinyirirwa ne Shakira Nakato kati njagala nkulage abantu bano lwaki abantu bano basindikibwa busindikibwa Zahara Lyulika yasindikibwa kulwanyisani Shamimu Malende ngasindikibwa Elias Lukwago emando banika yamulinye Elias Lukwago batugame kyabadenga ne mivule gy'ettaka jonna yefuula gundi yefuula Jesus naye ngate abatula kakiika abana ba Elias Lukwago nabagamba Elias Lukwago yatunze ettaka ly'omu Kampala di Malawi ate nga amalanga yefuula nti azeddirwanirira Elias Lukwago ekyo nakibagamba dda kakati njagala nkulage baneno Zahara Lyulika nkulagene Nakabugo Farida ngenda babalaga Zahara Lyulika bamuleta kulwanagana nani ne Shamimu Malende akikoze bulungi Farida Nakabugo bamuleta kulwanyisani Shakira Nakato tugende empola nakugamba totta kibenga tonna kikine nyanduso ebbanga lyonna mbadde enfollowing abantu bano muvu zaabwe yensonga lwaki nasalawo ne ngamba I'm standing with Shamimu Malende I'm standing with Shakira Nakato kakati kantandike bano abantu bano babeera ne tekeji emu nti bo bino babikoppa nga babigira ddala kwani ku Grand Master waabwe enkola ya Grand Master waabwe nabo babeera bakola enkola ya Museveni ya Elias Lukwago ya Zahara Lyulika kati babadde baagala bapenetrating banene babayingize mu system ya National Unity Platform nga balowooza nti fe tuli basiru tuli mu struggle abaana bafa abaana basiwa bo bali mu business kakati Zahara Lyulika connectinga bulungi nnyo ne Elias Lukwago bakube Shamimu Malende okitegeera bakube Shamimu Malende bamugjewo Zahara Lyulika mu media ye abadde akozesani Sauda Madada nga bakozesa tekechi simia campaign Elias Lukwago sijja yakoze ku kitebe kya Nupu najja nasoka na waiza secretary general waffe we yamaze n'alumba ekitebe kiramba kakati mwe bakansala temutusiriwaza njagala mukwate nammwe mutuule mwetuule nga be batadde ku list oba mukakasa nti si bituufu mutwale Elias Lukwago mu court defamation mutaase n'ekibiina kyaffe enziro Lukwago gyagisiize kakati ebya Shamimu Malende bimbadde mu biraba era olutalo luno nabagambye terugenda kuggwa Zahara Lyulika ogenda kuyita munze okuba Shamimu Malende nze ate wenkulema tojja kumukuba kakati kankulage teke yemu Zahara Lyulika gyabadde akozesa ku Shamimu Malende ate era yemu ne Nakabugo Farida gyakozesa kwani ku Shakira Nakato kakati njagala mwegane en account temugimanyi ebintu bino nabirabadda en account temugimanyi eno temugimanyi ono gayi temumumanyi akola na fake pose kakati eri Zahara Lyulika aina Sauda Madada ono aina kana akavubuka kano okujja kulumbani ono Shakira Nakato naye ono bana bali mu komandiyani ya Kayemba Solo nabagambye fe tuli mu lutalo bo babala business batusindika mu mapesa ono omwana ono atambula na Kayemba Solo oshegera ono nakabinja ke bana bavubuka bano banji ku media babateka okubani Shakira Nakato kati Kayemba Solo ye atambula nani atambula na Veronica naye atuletedde ne pesa ya Nakabugo nti wali kasita kigana jukira Veronica yayo kyadda kati Kayemba Solo aliawo 50-50 ayinzo jifuna ayinzo butajifuna naye Kayemba Solo mukimanyi Kayemba Solo ye sponsor wa Nakabugo Farida ani atambula ne bana abalinzi bano njagala mugende ku account za bana abalinzi ono mulezi uno yakulawo ne polls ezili fake nakulaga nti Shakira Nakato ayina 10%. Njagala mugende ku video za Shakira Nakato wansi ono mulenzi yavuma Shakira Nakato n'ekibinja kye bani va Farida Nakabugo otegera bonna bana bafisadi democracy bakozesa simia campaign kwayiriza lwaki obigiyada ku Grand Master wabo zino zensolima eziri mu business ya Lukwago ne Kayemba Solo ono obana bana simu tebatambula nawe bana abana tebali ku timu ya Nakabugo okulumba ono nabagamba we shall stand with those whose freedom is being stepped on. Tetugenda bakkiriza kulinya ku muntu inze nina abantu bangi bempagira mu kalulu ako ngani musiri David kwali ne lwaki nalonda y'abantu bano babiri twabira abantu fisadi is at work Kayemba Solo account zino njagalo zegane tutozimanyi zegane otegere ekintu ekyo zegane inti tozimanyi kakati akwetedde ne Farida Nakabugo wano nti oli watafuna
Faida akoleki afune zino business za Kayemba Solo. Veronica business ya Kayemba Solo. Nono Nakabugo Farida business ya Kayemba Solo. Kati benyini bebavuddeyo baje ba defendingani Zahara Luliulika business ya Elias Lukwago. Mwe tubalaba National Unity Platform waliwo kadi ezimu ze tugenda okugana okuwagira fe tetugenda kuziwagira buli muntu alabikiddwako wano mu gundi wano mu kanso mweno saga before anything wetubanga tetunalidinga kintu kino kufuna full conclusion please kadi ezimu tetugenda kuziwagira ku lwa revolution tetugenda kuziwagira kubanga twategedde waliwo ababa blessings amapesa fe abaana tuli mu struggle abaana bafa abalala bali makomera bano bo bali mu business batandise ku setting amapesa gaabwe Elias Lukwagemanda bani kanemulinya n'abagira Sebo Kayemba Solo nzija Zahara Luliulika Elias Lukwago temugenda kumpona muri mu business basebo we mujeno ne mwekubisa selfie ne president ne mwefula nange nnyo Kayemba Solo yefula nnyo kyali wa president kumbe eri mu bukoma nsimbi yakulira okucyankalanya bali kutekeki kubagola banga agenda okulemesa musige malisi musige propaganda fe tugamba wetubanga tugenda mu kalulu tugenda ku reasoning ideas wategera ideology ya feje tuliko awo wategera values afe awo naye tojja na simia campaign kutandika kuwa muntu nga mukulietinga obubinja kuno ku media mukuba omuntu mumwonone nga muli muzisimia campaign oyisewa ababo bano nabagambye nyimiridde okulwa ddembe lyabwe for their freedom and rights Kayemba Solo wedde kulinya mu steps zo ze sina kya kufiirwa olaba Lukwago byali mukuba Lukwago akuba kibiina kya Nuupu olwokuba bali mwezo ground emulaga nti ogenda Lukwago mafiya omukulu abadde akolera gavumenti ebbanga lyonna era script yabwe ddayo olabe buli Lukwago twale tuka mu kalulu abadde atekawo embeera okulaga nti alwana jjo mwamulabye ku nnema naye Lukwago buli ekigenda maaso akimanyi bino byonna bye muwulira bye bakuba simanyi bakansala simanyi banuupu bikinedda bakuba Nuupu ng'ekibiina discreditinga kibiina naye wulira buli kintu kyonna ekibadde kitambula mu kanso babadde bakola ripooti ne bawa ekibiina oyo Lukwago byali mu kupapala byonna lindako teekawo abiri anti akuba kibiina bajja babuulira ekiriyo nkugambye bateeseza ebintu bibiri wanayagala ateka ekibiina ku bunkenke mbunna akikuba eri emabega w'emizindaalo baagala kugenda wa pulezidenti kuteesa naye era interest yaabwe egamba beegatte ku pulezidenti bamuwagire His Excellency Kyagulanyi bamuwagire abeere joint pulezidenti waabwe ebibiina nga kati bw'abeera joint gundi on condition ayina batalina kusimbako bantu gundi number 1 ye Lukwago asigale ku bwa road mayor tamusimbako candidate yenna Semujunganda basalirwa n'abalala bangi kati kyovula abagenda bakola gukola division yogo bagala bagutwale n'ennyendo omukungwe okitegedde naye ate bwe bamala omugamba tugenda kumwegattako ate tebagenda kutambula naye Lukwago yazunga ne beesije Uganda yonna tajja kutambula na His Excellency Kyagulanyi naye nga wano bamulimba mbuno tukoze gundi coalition Nuupu temwina kyemwetaaza abasajja abo bamugisha muntu era nkyogera wenda kuziyise mwalabye aba anti bwe bagenza okunonayo empapula z'obwa pulezidenti nga bwe bagambye era ffe tuzinonyeeyo nga bwe tulinda okukkaanya n'ebibiina okufuna joint candidate nabadde saakibagambye dda nze toyonoonangako kuddatawo kulaba SPS Muwire Bible and Politics kikibangawo genda olabe ebyo ebyagundi ebyo ebya Golodi nababuulya n'abantu abattibwa olwa Golodi oyo sinnamwogerako waliwo ebiri munda mu bisenge by'amakolero ga Waakanzija nkyagoberera fayiro eyo bulungi nnyo mpoma satellite gundi bigenda byeyongerayo nja gibaleetera ngenda gibereetera maybe tomorrow or tomorrow but one toyononangako ddatawo era tolyejjusa kundaba wulira
ayagala genda mu kigambo obudde bugenze